ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Okay, tubaniriza mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media. Mugamba mutya, mwasibye mutya, obulamu bugamba ki, omwaka sofa gutambudde gutya. Omwaka oba oguyingira olina ogukwasa oyo gokkiririzaamu. Oba okkiriza mu Katonda waffe gwe tukkiririzaamu, omwaka olina ogumukwasa mugeye Mukama Katonda tukwatizeeko, kwatizaako may your will be done. Oba okkiriza mu bantu baffe bali abalala era nayo gendayo gokkiririzaamu omukole ki ogumukwase. Nina mukwano gwange yaŋŋamba nti mu nsi eno okubeera successful oba obulamu okutambulira obulungi ku bintu bibiri olina kukolako kimu. Either kkiriza nnyo mu Katonda, beera mu Katonda nnyo, saba nnyo, ekobere ng'okola bya bwa Katonda, oba beera mulogo nnyo. Mukyategeeza olina okubaako ne side eby'okubeera mu makkati tebiriiyo. So gukwase gukkirizaamu, naye nga ffe tukkiriza nti Mukama yasinga, gumukwase ajja kubeera nga atakuyambako gutambuza obulungi. JS bali Nansana awo olinamu ebikuluma ng'omusajja oba omukyalo, olinamu ulcers, pressure, sukaali bikutawaanya, olususu lwasiiwuuka, lulinako embalabe ennyingi, gendayo abeere nga atakolako, obeere ng'oddawo ng'olabika bulungi. Mukubireko kwezi essimu eziri mu kalango ke, mukubireko ajja kubakwata, then mubeere nga ate muteesa. Yo kiteeka ali Lubaga Road awo, ogenda omusanga kumpi ne Sojovaro. Oyagala bintu bikwatagana na technology, computer mpya, oyagala software, oyagala kuzimba website for your business, oyagala kuzimba app for your business, munoonyeko byonna ojja beera nga ate oyambibwa. Yosam bo battaka, oyagala mu kibuga, wabweru wa kibuga, oyagala lya kuzimbako, oyagala lya kulimirako, oyagala lya kulundirako, byonna genda obeere ng'omunoonya. Oyagala lya kyapa oba oyagala lya ndagaano, byonna oyagala bunene ki, ajja kubeera ng'akuyamba. Genda guze ettaka etaliiko nkaayana, ettaka etaliiko mbu ate baalituuza abantu 5 nedda. Okola akasenteko oba okafunye, genda ajja beera ng'akuyamba. Kale ndi mu ku seeti eno ndina Sidda Munaku. Nsumba Sidda Munaku. Ku seeti eno ndine Musumba Sidda Munaku, Pastor Kawuki. So kababuuzeeko then tubeere nga tetweyongerayo. Mbalamusiza mwenna abatulaba mikwano gyaffe wano ku Unique Media. Balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mwebale kubeerayo, mwebale kutuzaamu maanyi. Abakomentinga batuzaamu amaanyi. Omanyi buli omuntu wakwogerako ekirungi owulira nga obulamu buddamu, n'omanya nti ekyenkola maybe waliwo akikola ki. So ekyo kikuleetera n'obutafaayo nnyo k'oyo atasiima, n'ofa kw'oli asiima. Mukama abawo omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ezeno kati kanneebaze ne kwabo abatasiima. Omanyi omuntu atasiimye kintu kitegeeza yakiwadde obudde era n'akiraba n'atakisiima busiima. Kyeza wadde tasiimye alina obudde bwaffe. Yatutteyo obudde. Obudde bwo tubwebaza naye tusaba mu maaso eyo okyuseemu osiime. Oba anaasiima. Obujulizi baabwagadde. Vaawo. Baŋŋambye ng'omwana yayita nnyo mu nnaku. Olwo n'abaakaaba.
mu comments awo waliwo benda abagamba mu bujulizi mbadde mbulaba maziga nga gayiika naye kati kambuuze atandikirawo ku bujulizi. Pawulo ono bwe yajjanga okukola emirimu gye nga gwe oli wansi mbadde nga mumanyi ogamba Pawulo omutume wa Kristo. Pawulo oli wa ttooyi. Pawulo oli wa ttooyi bakusudde mu ttooyi. Pawulo ajja jjukira mu njogerayoga abaasima kinye baamenya ziri ttooyi zaabanga za nkoma naye nga kungulu bazikubako ettaka. Ti omuntu bw'atukubako ekintu ng'ettaka ligwayo n'enkoma ng'emenyeka. Kati awo omugwa gwe baali bansi bwe baaguta n'engwa wansi n'okkirira ku ntobo y'ettooyi. kati Pawulo yetamanyi ye yalaba maybe oba yakirabanga tiyafaayo ttooyi ye yakaddiwa kumbe baayisizaayo eri waliyo omufu gwe baasuulayo. Pawulo ng'ajja n'akola emirimu gye wana ku kana akafunda waggulu eno. naye era nze saawulira kuba nali mufu. Kati olina ke wayogedde kenjagala tutandikireko. Ebyaddala puroguramu eno sireese nti tuze twogere ku mulamwa weeguti oba guti. Ndeese tujje tunyumyemu ku byakatonda tumenyeemenye ku byakatonda. So toddeeyo manyi tulina akajanja mu comment sawa kakati bazze kwogera ku ki bakoona eno nawulega ninayo guno naguli tudo tuzze kukola guno naguli kati wejala otandikira olina akasalimenti ke wagamba nti n'okyawa ekitonde kye bayita ekikazi n'ogamba gwe watuuka ku ssa nga ogenda togula ku kintu ku dduuka lya mukyala nga ne wootambula oti ng'ogenda kugula ku dduuka lya Sami ekintu n'osanga ng'omukyala Sami ali mu kuguza mukyala kasitoma aliwo osooka neweekweka mukyala n'agula n'olyoka ogula. Ate wamala n'ofuna omukyala kikyuka kiti ekyo? Ekyo kyajja omanyi okulokoka kuno kuliko okwokungulu kuno kungulu oba n'okulokoka okwokubeera delivered okusumululirwa ddala okusumululwa n'okwatula ndokose byanjawulo. Nze nali nalokoka era sikola bibi bino ebirala binene ebitegerekeka naye ate ng'omutima mufu eri abakyala abo wabakyawa naye ate era nga saava mu bbanga okubakyawa olina ensonga zo kubanga omukyala ye yakutulugunya buli kimu ekyambaako kyantusibako mukazi n'obakyawa. So ngenze ndowooza abakazi si bantu beemoolamoola beegiraagira baagala babaagale babasite amannya ag'olusuutirizo naye nga balina emitima emirala munda. So ekyo kyekyaliwo naye ekyandetera nti nawasa nenfuna abaana because edda nnyo baŋŋambanga nti wazaalibwa omu kati nga bwe wazaalibwa omu wetaaga ofuna ekika okole ekika ekyo kyali kimu ate okola ekika okifuna mu bakazi tolina ngeri gy'obeewa tewali ngeri ki ne ŋŋamba amiina naye nga ate nina okusaba ennyo kikuveemu ejje era abantu abamu bagendanga bansabira nedda omukazi bamuwaka kuhaaga omukazi bamukola bati nga twefumbiriganwa dda. So kyatwala ku brain washing eno memory eri okukyuka n'otereera nenfuna entuufu n'entereera. Kati akalala nti wentandikidde awo tulyoke tugende mu bintu byaffe. Akalala wagambye nti mu Bayibuli wali wayuzaamu olunyiriri longo olaba eyaluwandiika oba yaluteekamu olabira ddala nga yalimba olabira ddala nga byeyawandiika teyali wa mubiri tebigatta wagamba lwali mu Isaaya ewawano Isaaya essuula esooka olunyiriri lwa 18 kandusome nti nalugumiikiriza nnyo nentwesa nendukyawa lugamba luti naluwa obudde lugamba luti
Olw'ekumi ne 19 Olw'ekumi lugamba mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira ne bwe bitwakala ng'ebendera binaaba ng'ebyoya by'endiga. Olw'ekumi luno lwe nasalamu bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi naye bwe munaagaananga ne mujeemanga munaalibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Oli olukyayidde kyate Nkyawalwa 19 bulungi bwe munaagondanga munaalya ebirungi eby'ensi. Kaakati ffe abaatusumba twabalabanga nnyo nga Yesu ali mu abo so nga era zonna ezibaawo gwe tobifaako. Kati nze oyo omukyala yandetera oddusalamu oyo yakusula muto eyanjuzisanga period ze zaaleeta pozi wayozanga bigundi ebintu ebyo naye nga yabikuwanga ebyaddala okumala emyaka 8 nasula mu kyaki kyokka nga mukazi wa pasita butereevu mukyala pasita naye bye byajjanga manyi bino bintu bya pads bino bizze ebiseera bino mu myaka gino tewaalina pad baayinanga ebigoye nga beepaadinga ebigoye oba baba n'ebipale ebyo bambala kati ebipale ebyo nga babyoza ne babyanika kati nga gwabyoza ate ka mu kisero bwe bijja nga mpita n'obyoza kugenda eka nenjuliza ddala nenkamula nente manyi baasengukanga nga bafuna ennyumba ez'ebinaabiro nga nteeka mu binaabiro. Musumba ye nga akimanyi nti obikola nga setaga mugamba omukyala ayinza okukozesa ebintu nga musumba tamanyi. Nali saagala kumanya kuba butamanya kwe nze ŋŋonda oli mugonvu ndi kukyawandiikibwa omukazi abikozesa kaakati byatusa ne binkwata omutima kati nga ne bwajja ku kituuti ndaba biri siraba ye. By the way ekyo kyekyasingira ddala okuba nkyayisa baaba so kati nze nayita mu bintu omuntu yena batasobola kuminkiriza ne nabikolera emyaka 8 ng'ogonze oli ebirungi ndi ebirungi ebinsi naye nga n'ebirungi sibiraba kubanga nakombanga sowaani mu mmere ebyo bisigaddeko nenzijako n'endya. Oyo yennyini omukyala ebeera siriyasi wulira ssebo oyo yennyini omukyala alina akatabani ke kaali kato nze ndeza abaana kaali kato nnyo aba kati bali ku university akanaako nagenda nenkwata omugaati gino emigaati maama Robert uno ali ku mugaati akola ki ku mugaati kyokka gwayoza ebintu nandesa ttoosa eyo nenzira ku kyaki n'embeera eyo so byonna ne bantanyimba sokolindeko bino ebintu obikola era omukyala akuyita n'oyoza ebintu nkiwa n'emirimu emirala wali ogikola wawe otuukira okwoza nze nayeranga awo nze nayozanga empale zonna buli kyomanyi n'okupanga yeyazikanga ebisiko by'okulima n'olima kati ekibuzo kyange kiri nti akatono ke yandibadde akolera kwe kulabirira emmere ng'agikuwanga emmere olaba ezaana mu nfuufu bate ozaana mu nfuufu manyiyo yewaali ewaabwe we Masaka Bukomansibe naye ekika kyonna esinga kiri eyo kati ng'emmere bwekikungula sukuma wiki matooke biki atwala eri nga nalimye nze tanjogerako tammensioninga so nga nze nakigattira wamu nti oyo Yesu alinsasula olaba olinze ebirungi kati okusalamu kino kyawandiikibwa kwekoza ebyo ebintu naye nga mukyala musumba yabikola mukyala pasita emyaka gyonna nze mu era ng'olumu ajja ku kituuti n'abuulira yabuuliranga nnyo mu Bible study asomesa Bible kubanga libatya Bible study Bible teaching kusoma Bible omusumba yabuulira ku ssande manyi ntera nnyo okugamba abantu nti kinyiiza nnyo nye natuuka nenkimanyira nti yensi mwe tutambulira nti nze Sami wembeera musumba nempasa omukyala wange ekyo kirungi kinyiiza nnyo okulaba abantu nti nze wemba musumba nti automatically ne mukyala wange afuuse musumba
abakikola nze nzikiriza mu bukyamu because amafuta ga Katonda tegali sexually transmitted. Nti wenfumbirwa musumba automatically nange enfuuse ki musumba. Okay, munatusonyiwa tukyusizaamuko ku location wali omusana gutusazeeko location eyinza okuba nga wetuli si we walungi ennyo si we wagire ennyo. Ekisinga obukulu bigambo bye tugenda okwogera. Tusaba Katonda atuyambe bibeere nga birimu amakulu, bibeere nga bikwongerako, bibeere nga oyigiramu, bibeere nga owaako kye weegattako. Kale kati mbadde nkugamba wali we tukyusiriza location nangamba nti nze ekintu kyenda abantu kye bakola kyesikanja nakyo ng'omuntu omanyi ak'obuntu nina okukagattako lwansonga ababalaba eyo abamu abali mu comments ajja kugamba gwengaani eno ndowooza yange ng'omuntu nze omwakkiriza nti amafuta Katonda gawadde sidda mu nnaku nti oli musumba for example woowasa omukyala automatically omukyala oyo tafuuka musumba olw'okubanga mukyala musumba kati ontegeera naye tuyina abantu bangi abakyala bangi babayita basumba era ekitiibwa bakibawa nabo ne bakikkiriza naye ng'ebyaddala ekiseekyo tekiba kirina yafumbirwa bufumbirwani musumba ng'amazima ekituufu kiri nti alina kubeera maama wa kkanisa bwe kiri okitegeera kubanga kati omusumba teyandikoze ebyo bye yakkola naddala ng'ogambye nti yali simanya na musomesa wa kigambo teacher Bible study yasomesa okitegeera kati ate nga tekikomaawo simanya ekyo kiva ku ki kubanga for me I believe obuweereza bwa Katonda oba amafuta ga Katonda oba ekirabo kya Katonda tekibeera sexually transmitted olw'okuba mukyala wange muwasizza kubanga kiri kyamwoyo ensonga eyo nkyogereko yes ensonga eyo ntuufu nnyo gyogerako kati oli yankwesanga ebyo ebintu ebyokunzizisa periodi ezo ye ku lulwe embala ye kalakita ye yali yakweteekawo kweraga level yo anaakola ki nze yalaba nze kaana kali awo kaana mbwanfu tolina ddoboozi erinze kufa olinze kufiira mu kyaki era bajjanga ne bankeberangako nga bwe nagamba ku makya ekyokubiri tolina sseeyi oyo ennyumba yobeera ekkanisa ate bwe bakuyamba eddagala bwe lyagwanga bwe bantwalanga okufuna eki eddagala ya siriimu ekyo kimu n'ekirala nti kati nga tuze ku kiri kyogambye omusumba alina oba mukazi oba musajja eyo koolo ya Katonda si yamu God is call era sometimes ffe abasumba tuba twali tetwagala nnyo tube basumba n'olwokuba ye Katonda omwoyo yatulaba kati nze omusumba bw'awasa omukazi tekiri nti omukyala gw'awasizza olwafuusa omusumba pozi okujjaku nga Katonda agenza ayogera mu maaso eyo ayinza okuba nga omukyala omuwasizza nga gy'abadde gy'omugje ku kyaki abadde musumba ekyo kirala naye waliwo okuba nti owasizza nze ndikwono sisita atazze ayeefudde omusumba kikyamu naawe pasita kikyamu mufuula pasita olina omufuula omusumba mu bwangu tumaze wulira Katonda so kirungi nnyo omukyala oyo ebiseera ebisinga aba mukyala amusumba maama wa kkanisa agenda okulera ekisibo ekyo sometimes mu bintu eby'omubiri era eby'omubiri kati nga nze bwe najja mu kyaki singa yalina embala enerera yandindeze buki bulezi okitegeera kyeggamba
so olumu ezo era bazikola abaweereza gano amafuta tegamala gatomera butomezi. Katonda akuyita ekyokubiri wabaawo kyetwayogerako preparation ofune zi qualities ziri qualities kyaba najja nga bali desperate n'obulamu. How are you going to handle them? Because twalaba nti omusumba tayuza sumba abuda. So in brief si kirungi nnyo ebiseera ebisinga twetaaga okwetegereza n'okulindako Katonda yayogera ate bw'ayogera abawo okwawulwa. Naye okwawulwa okwo tukutegeera maybe abamu bakutegeera abamu bakutegeera ndowooza abamu bakutegeera abalala tebakutegeera kubanga okwawulwa okwo Katonda kwanawulira kaasomesa ng'agamba nti okubeera mu kati kasita obeera ne Kristo mu bulamu bwo tuli mu ndagaano mpya tubeera ne Kristo nti buli kirabo bakyogera batya babita birabo ebyo ebitaano nti buli kirabo obeera okirina kakati naye nti igwe oyinza obutamanya naye mbu gy'okoma okukola ebya Kristo n'okumusemberera otegera nti n'ekya prophet nkirina n'ekya gundi nkirina kati waki nkireese luli wakinnyonnyola bulungi nze ne nkitegeera nti nsobola okubeera omusumba naye mu kukola emirimu gyange maybe ndi ku kituuti mbuulira somehow nyinza okuba mu moment eyo mbuulira nenfuna ekyobunnabbi ku yenna ali mu congregation nendagula oba nembako kyenjogera era nekituukirira naye wagamba ekyo tekikufuula nti ofuuse prophet era teba ofiisi yo ofiisi esigadde busumba naye mu moment eyo kisobola okubaawo. Kati ekibuzo nkiri nti ebirabo bino tubyawula oba we tutuuka nga Mukama atuwadde kino tutuuka ne tugamba naye kati wano we tusaana lwaki nkikubuuliza nze nabuuzaako olumu omwami kati apooso naye yasooka kuba muki musumba ne mubuuza kakati ku kyapooso n'omusumba nga mbuuza of nali nkimanyi ne mubuuza wasooka kubeera ki nasooka kuba musumba nenfuuka omutume ne ngamba ne mubuuza kakati omutume musumba wo kati yaani ani akusumba mpulira awo nendaba omuntu ng'apalapalanya nabuzaabuza nagamba nina bangi nawe nagamba nina bangi simanya naye nga te buli Sande abeera wali ku kitu buli kubuulira olunaku ku kkanisa yewuyo ndaba yakikola ki yakikwata apooso tubitegeera ebintu bino maybe abalokole naddala abalokole ab'ebiro bino waliwo n'ab'ebira ebyedda abakyuka ne bayingira nnyo mu bulokozi w'ebiseera bino biri byabanga nnyo okufollowinga order eziri spiritual eza Katonda omuntu n'azigumiikiriza n'aziwulira abantu abo abaweereza abo bataano baawukana ekitege kyegambye naye ekizibu ky'abantu nga kaliko ogambye nti ateekamu mbale kiki ekifuna ennyo ekitege kyegambye nga bwola nti kati abasumba bangi nnyo naye bonna si basumba abamu babuulizi baki banjiri basomesa ba kigambo nga omuntu omulaba nga ebyaddala mutume n'olwokuba obusumba bwe busaawundinga ennyo amaliza yise musumba is a pastor naye oli agaba empeera nga ajja kuvunaana tajja gamba nti jangu wakola bulungi nedda kyeyakuyitira be bangi abangikyuse ng'okola ekyo dani abangi abakyuka ng'okola kyatakugamba totoli kwamazima waliwo abantu bootuuka kati waliwo nakali koyogeddeko nti eri mu ndagaano enkadde bayiwanka amafuta ne mu ndagaano empya era tulaba omusajja omutume tuvula Pawulo bamukoppe tiyatagala mu kitali kiki yali mutume he was an apostle
era nga omutume aba mukambwe, omutume tomulemesa, talina budde. Aye abagamba nga amalubu gakuli manya ziba amaaso abamuziza nga obuli enjiri kuba naye Yesu yamuyita amuziba amaaso. That is the anointing yalina ya butume. Era nga guliko na mustamp. Naye Pawulo ajja ate okufuka omuweereza. Yesu bw'amala omuziba amaaso e Damasiko asigalayo eyo n'abeera mu nnyumba emu. Ne Katonda ajjira Ananiya amugamba genda mu nju bw'eki ne bw'eti waliyo omusajja Pawulo. N'agamba ate Pawulo mu kirooto Pawulo yadde azze okututta, atuyiga kututta, ate ontuma gy'ali nti akyuse. Ne genda omuzibula amaaso omubuulire n'ekyokukola, omubuulire n'ekyokukola. Kitegeeza that is kwawula. Kubanga akiri naye takimanyi. Exactly. Ananiya yakimanyi. Yamanyi exactly Pawulo ky'alina okukola. Katonda ayogera nange paasitawo. Wadde Pawulo era byali mu kukola alabanga bya Katonda. Ate Pawulo yitanaana kubimanya. Yesu amuzibe maaso abuuza gwani. Naye nga ye Yesu yamulaba. Ojja kuba kibya kyange ombuulire enjiri. Ne Ananiya agenda kuzibula amaaso tekisoka. Omulimu gwona akulembera mu mwoyo kuzibula amaaso. That is the first step. Olabe Katonda byalaba. Byakwagalira. Bwamala akutume akubuulire ky'olina okukolera Katonda. Bamuweereza bati. Kubanga okuweereza Katonda ffenna tuweereza. Kati Pawulo imagine singa teyalina control. Yandifubutusawo n'addayo eri mu ddiini. Naye teyaddayo era yanoonya abatume ba Peetero gye bali. Nga buli omu naye basanga Peetero yamugamba kino kye kimbaddeko ne Peetero n'amwongerako. Kubanga bano be babadde mu Katonda. Be bamumanyi. Bino byowooza kati nange Katonda yantonda. Nange Yesu ayogera nange. Tetukiganye. Okukwewaggula. Katonda asobola okwogera naawe. Bukiri. Naye n'eddoboozi lye tojja kulyawula. Olyawula. Kulya eri kabona. Tojja kulyawula. Ojja kuwooza eri ye yakuyise kubanga gw'oli naye awo. So kati eri alina okukuwa confirmation nga kaakati akuyita mulala. Kasita oddamu dduuli yagamba wangi nze nzuuno. Kubanga we baamuyitanga yagendanga wa eri. Katonda kankubule ssebo. Katonda takyuka. Takyusa kooluzi ngeri gy'akuyitamu. Takyuka. Tojja kugamba nti nze okuba kya kwewaggula nakuwoza nsobola. Mu kkanisa ez'ebiseera biri ebyedda wawulyanga embirigo zonna ziriwo. Because abantu nze nabeera mu church etali eri gye nalokokera ng'obunabbi bugwa mu church nga nabbi talina kkanisa wali nga pastor ali wali ye mutwe prophecy ng'egwa muli ogenda obula nabbi era nga buli lwa Sunday nabbi alagula naye ng'ali mu kasonda wali mu kkanisa munda mu kkanisa kuliba omusumba. So kitegeeza apostle prophet nabbi teacher omusomesa w'ekigambo oba mbigasse. Tobigasse. Ebisatu zanayogera. Ne ani apostle ye mutume. Omutume kambide bulungi. Apostle omutume. Teacher omusomesa w'ekigambo. Evangelist omubulizi w'enjiri. Ekyokuna kiri ki? Omusumba. Ekyokuna omubulizi w'enjiri omumaze. Omubulizi w'enjiri omutume omumaze. Kambiddemu. Prophet nabbi. Teacher omusomesa w'ekigambo. Evangelist omubulizi w'enjiri. Apostle omutume n'omusumba. Kitegeeza ng'oggyeko omusumba bino ebirabo ebina tolina bana kkanisa. Naye okimanyi bye bajjudde. Anti kati kye tukugambye be bangi which is bad. Kibi. Bana nze njagala kubabuulira. Tetutandika tetuweza Katonda atuna kye tumufunamu. Abo bonna b'obuulira abo babala. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu.
gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Njagala tukaloka kagire bulungi. Kankatereze Ku birabe ebitaano omusumba yekka yakkirizibwa okusumba yayinoba ne kanisa bano ba prophet balina kubeera mu kanisa. Omutume olaba bagwere omutume kalakita omutume mutambuze asimba amakanisa bwagasimba n'aleka pasita bw'aba afunye obudde akomawo n'alambula. Pawulo kye yakolanga musajja wange takayanira kimu kya 10 kuba si kikye. Evangelist Richard kutumiddeko ebyo byobikola nkulabi njagala kusomesa abantu bano olwa abavubuka abatumu abayayana okuweereza sooka otegeere kooli ndiyo eddoboozi litegeere naye oteekeddwa okuba nakuguluminga. Wetaga mentor. You need a mentorship. Otegedde buli muntu ena gw'olaba ayomba talina mentor. Anti batugamba nti Katonda mentor asinga ali mu ggulu gwe tugoberera. Kakati okumanya Katonda ali mu baweereza, ali mu ba Ananiya. Ye yajja ne yeezibira Sawulo amaaso naye ate agenda eri ani? Ananias. Amugamba bw'anaakola Pawulo. Weetaagayo omuntu ali alabika gw'olabirako bwe tugamba nti oyo sidda mu nnaku yava wano nga era Yesu kugamba nti eby'ensi bibayigiriza eby'omuggulu kyaba ategeeza. Labira ku mwana owawaka wali n'owawaka wali, ono ali aswankula ono ali abunidde. Akiraba gy'abeera tebamunyegako. Nabo taata ne bamaama nabo maybe bakula baswankula oba bo tebakirabamu buzibu oba bo tebaswankula naye tebalaba era yonna mu ekyo. Ne kati nze omwana yakulanga nti eryanga toyasama kisobola kutuula n'oyo. So obukuliro n'obw'omwoyo weebuli. Nkulaza aka Pawulo okategeera Pawulo Katonda amujja mu ddiini ng'agenze Damasiko okutta abalokole ab'ekkubo Yesu ly'ekkubo. Mu lugendo nga yattatadde abalala kati bano abatwala kubasibira Yerusaalemi abasibe. Yesu yennyini amwejjambuga lwaki onjigganya gwani mukama we gwe njigganya okubuuza ebyo ng'amaaso galaba n'agaziba. Yatandika kutala magga nabali bye nabo baawulira eddoboozi naye nga tebalaba. Pawulo alokoka bw'atyo. Pawulo teri yamwatuza kulokoka. Yesu amwesinkanira ki abo gye bali abaweereza be batyo. Ekyo si kibi naye ne bw'aba teri akwatuzza alina waakusimba, alina waakusindika, otegeere ebintu ebimu tukikkirize. Era Yesu bw'atu bw'akola Katonda takiwuka.
takyuka. Ayinza okukyuka mu foomu engeri gye yakuyitamu. N'engeri Empita gye ya yayitamu njawulo. Sami Aha. byanjawulo biyinza okukyuka. Naye engeri ebigambo gy'akutuma. tebikyuka. Engeri gy'akutuma. Enkola ze Enkola ze. tezikyuka. Obaako kategedde. Katonda tabeera ku bya .com nti kati omulembe gwakyuka naye kaakyuke. Kati ekireese obuzibu. Era nze kawukisidda munaku kyesaagala. Kwe kuleeta .com mu kyaki mu kigambo kya Katonda. Kyo kisigala kyanalogo. Anti kati omusajja ajja kukugamba. Wembeera nga Tobulaba n'amafuta gabuze. Anti ajja kukugamba. Wembeera musumba. Nga Mwoyo Mutukuvu era yambeerako. Mwoyo Mutukuvu yagaba ne biri. Bwe kiri. Kati basome ekyawandiikibwa. Nsobola obigendamu. Omanyi eza kirimu erimba koliiso nja kijjukira. Pawulo yasomesa. Nagamba abooluganda tuyina omwoyo omu. Tuyina omwoyo atya? Omu. Naye ebirabo bya njawulo. Omwoyo omu naye agaba ebirabo bya Kuba njawulo. oli ye mwoyo yeegabanya. Abamu n'abawo okwogera ennimi, abamu n'abawo okuzivuunula, abamu n'abawo okuloota, abamu n'abawo obusumba, abamu n'abawo bibiri. Omwoyo atya? Omu. Kkiriza omwoyo ky'aba Ye master. Ye master is a giver. But agaba enjawulo enkola za njawulo. Kakyekyo ekkanisa y'omulembe guno yeeyita eya .com kyetayagala kukkiriza. Yerowooza ejja kuwambagatanya byonna. Byonna nsobola obikola. Tosobola. Kubanga kye baakuwa omwoyo kye yagaba kyekiriko emmunyeenyezo. Kyayogera eno mu Ezeekeri laga nti alikyusa abangi ku lw'obutuukirivu alyakaayakana ng'emmunyeenye. Kye yakuwa kye kijja okukyusa. So si kino ky'otomedde oba kye weegombye oba ky'ogamba nange ekyo nkiwulira nina obusobozi bwakyo. Keera ku makyala naye Sami sobola osumba. Nkiwulira bwe mba mbalaba ndaba byanguwa. Wendaba engeri gye boogeramu ebintu sobola obigattagatta. Ayogera namwe olaba abasomera bakola. Nsobola obigatta. Tusobola okikuba. Tukikuba Roland olinamu mmeka awo? Namu Namu akakadde. akakadde. Siinaamu naye nina ekifo. Nina ekifo. Tukube ekibaati. Awo mba ndi ku byange. Automatically. Ne bw'onooba kuŋŋanya ne bawera 5 oli ku kikalu. Takimanyi. Ekyo kikwate wakikopa. So ebintu by'obwa Katonda si bya mubiri. .com ze zikyusa ebyensi bye mutambuliramu. Naye Katonda babi soma. Nkusomerewo. Ewa. Nga woonoonya. Naye nange njagala kwebuuza ekibuuzo n'abali we bakyebuuza. Prophet ku buli Sande oba obuulira ki? Prophet ku buli Sande buli service amba zikola oba lwakuna oba lwakusatu wonna olunaku lwe mulonzi. Kino kigamba bwe Mu butuufu prophet yaani? ye nabbi. Ajjawo obubaka. Kati nze kamba nnyonnyole kye bayita nabbi. Obuulira ki? Nabbi tegeeza kulagula. Not preach. Nabbi alagula. To prophesy, not to preach. Kati buli Sande baba baprofesaayi. Pastor is a preacher. But a prophet is a prophet to okulagula. Prophet atuusa message. Nakugamba prophet aleeta obubaka bwakuva mu ggulu. Katonda ayogera naye nga bwa musumba bw'abantu bwansi bwa Isirayiri. Ate nabo ne bakaabirira Katonda nazzaayo. Wewali firimu okuzzaayo kuno. Kakati daswali balwana ne balwana. Wewali firimu. Tebaagala kwetika badeni. Kubako nali sinange sikamanyi. So prophet si kujja buzzi n'olagula. Ekyo kyava bafuna amalala nze ndagula. Katonda ngambye waati. Naye n'omulimu omulala abantu bagamba ki? Bwe bamala okukola ky'ogambye ozzaayo obubaka ewa Katonda. Kuba gwe gwayogera naawe.
so prophet alina budde butubuulirira yalese bubaka ye alinga pipe ereeta alina pipes n'etwala aleeta nazzaayo ge mafuta ge era mulimu obugagga bwe. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.